Kya Katonda era mwagala nnyo. Sawundi muntereeze oba sayina ekizibu? Mutereeze awo ssebo. Ng'akola ekyo, nja kusabuyaniriza kulinaanye nate mulundi gumu ogusembayo, mugambe naye basense nnyo okulaba, omubuuze wiiki yatambudde etya, ayinza n'okuwa ku bujulizi, nge tufunye budde kuwa bujulizi awamu ng'ekkanisa. Tutereeze awo mwami Ashaba, ssebo tutereeze. Kale nga bagenda maaso mu kutereeza, nkakasa nti no bakwaniriza, wiiki bannange etambudde etya yammwe? Etambudde bulungi? Amiina. Neyange ebadde nnungi naye ebadde n'obukoowu nga bungi. Ng'ebyokukola bingi, tuli mu audit, tuli mu anniversary preparation, byonna ebyo nga byegasa era nga bwebaka obanga nsawo y'amanda. Ani yali atadde ensawo y'amanda wansi n'oyimuka ng'eyimuse? Nga wadde gye basiza bulungi naye ogenda okuma ku makya ng'egolokose. Eyo teba nsawo y'amanda, kiba kirala, si bwe kiri. Kati naffe oluusi bwe tukoowa bwe tutyo n'okoowa n'ogwa bugwi otyo nsawo y'amanda tokyuka. Naye Mukama tumwebaza nti Mukama mulungi, wa kitiibwa era ye w'amaanyi. Njagala okwebaza abamu ku bateekateeka amajaguzo agagenda okubeerawo ku Sunday esembayo y'omwezi guno, abasobodde okuba nti batukuŋŋaanyiza, batukunze ne tukola doyiro wano. Yabadde wa Kabyera w'amaanyi era mpulira kati ebigere nkola exercise naye ono yansise bulungi ate oba banne bameka babaddewo ababaddeyo? Twalina Nko Peter bulungi nnyo n'atukola bulungi nnyo, bane tukwireko mu ngala Nko Peter ne bonna ababaddewo. Twalikubeera nti tukole ebeera ekkanisa nga tuli emibiri nga gyegiijo nga giri fit, sayala kubeera nga muli mutyo. Brother Andrew, wakoze exercise eno weekend? Tukole bane exercise. Mukama tumwebaza lw'olunaku lulungi nnyo, era bwe twamaze ne tufuna pate ey'ebibala, twalidde amapapaali ne tuli ebikajjo ne tuli mukyala Ashaba kye yatukoze bannange byabadde bingi. Banne twekubire tubenga naffe tweteekamu obudde okuba tukikola ekyo. Kati bimu ku ebyo ebijaguzo tuteeseteese okuba tutunulidde ennaku ezigenda okujja mu maaso, ennaku z'omwezi 3 okuba tubaza Mukama emyaka 10. Kati eno Sande eddako, latha omukago oluddako, tujja kubeera lwa kuyigirizibwa okuba nti tutegeera tutya ebintu eby'ensimbi. Ensimbi z'olina ozifuna otya, ozitereka otya, ozikozesa otya era ozigaziya otya. Musomo gujja kuba gwa maanyi nnyo, mujje bannange tuyige ffenna awamu nga ekkanisa. Lwaki? Kubanga ebintu by'ensimbi bikulu nnyo. Awatali nsimbi, ebintu ebimu ku byandibeera ebizibu okukolebwa. Kati n'olwekyo ensimbi tuzeetaaga okuzimanya bwe zitambula n'okuba tuzikola zibeere mu nsawo zaffe, zituyambe okukola bye twagala okukola, naye ate tuzikozese n'okuzimba obwakabaka obwa Katonda. Gamba nti amiina. Bameka banajja ku lw'omukaaga kujja okuyiga ku bintu by'ensimbi? Ku makeera, sawa za ku makya bannange mujje tuyigirizibwe ensonga eno. Era ng'ekkanisa twawaddeyo eri buli famire yonna olunaku olwaleero ye Sande, osanga ne Sande ejja twekubisa ebifaananyi ebya famire. Abamu tulina kifaananyi kya famire. Twali tubuuza banne mutwe ebifaananyi tubiteeka mu magazini yaffe nga bwe tulina ebifaananyi biri awo birungi. Uncle Gadi aliwa? Uncle Gadi ali mu sound room, mulabe mutunuli emabega eyo, yalina kamera yaffe ennungi, jiwa ne kamera yaffe eyo. Tugenda kubawa omukisa buli famire olwaleero, bw'oba olina oba maama wo oba taata oba mwami oba mukyala oba mwana oba ki, tugenda kukusa kifaananyi kimu oba bibiri olwali kya bwereere. Oba ntegeerekese bulungi? Tegeerekese bulungi? Kati Gadi ajja tuyambako nga saavisi eno ewedde n'eyokubiri, twekubisa ebifaananyi nga famire. Tujja kikuweereza ku email yo oba ku WhatsApp yo, ate naffe tereko kopi endala emu. Kozi nekisembayo ekirala okuddamu okubajjukiza nti nno twetaaga obuyambi okusobola okuteeka omukolo guno omulungi gwe twagala okukola ng'ennaku z'omwezi 3. Tukkiriza Mukama gy'atuwa ente yaffe, tutandise okulaba waliwo obusaanyi tutandise okujja, waliwo
akalaka tulaba akavaamu ente naye ebyetagisa bikyali bingi. Bajeti yaffe ya milioni 26 oba nayo 10 oba nayo 2 oba nayo 3 akakadde kyonna kyoba olina kireete kwatire wamu teketeeka omukolo omulungi ogunaweesa Mukama ekitiibwa. Pozi nekisembayo okugamba nti twongere okuddamu okusabira abaana baffe eno ttaamu egenda kuggwako ey'okubiri. Tubasabire Mukama abanyweze basome bulungi bakole ebibuuzo byabwe bulungi mooko aba senior 4 ne senior 6 n'abalala bakola exam endala zonna Mukama abawe obuwanguzi. Tubeere n'abaana abatagwa mu bibiina gamba nti amiina naye abaana abawanguzi emitwe si mikira Mukama waffe yeebazibwe. Kale katusabe nga tugenda mu kigambo kya Katonda amakya ag'olwaleero. Mukama Katonda omulungi tukwebaza nate olw'okutuwa akabanga kano okujja mu maaso go okujja mu kigambo kyo. Bayibuli egamba nti buli kimu kyonna kiriggwaawo naye ekigambo kya Katonda tekiriggwaawo. Etuva Mukama tuweteeka mu maaso go nga tugamba nti Yesu nga tugenda mu kigambo kino ekitukuvu Mukama alongoose emitima gyaffe tusobole okutegeera ate si kutegeera butegeezi naye Mukama tubeere abantu bagenda okuba abawulize b'ekigambo kino naye ate era tukiteeke mu nkola. Mukama tubeere ekkanisa eneekusinzanga eneekuwanga ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Onyera kitaffe n'eri omwana n'eri omwoyo omutukuvu. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Mukyala Kamuga tunyusa okulaba kubanga kabadde kawanvu nnyo n'omugenyi waffe. Mukama abawe omukisa nga tugenda mu kigambo kya Katonda. Tuli mu mwezi ogw'okusinza ogwa Augusito era guno omwezi gw'okusinza gukwataganira wamu n'omwezi ogwa Bayibuli oguyitibwa omwezi ogwa Elul gw'omwezi ogw'omukaaga. Omwezi guno tugenda okugulaba Mukama atukoowoola okubeera abasinza era byonna bitukoze mu guno omwezi gwonna kubadde kusinza kubadde kuwa Mukama kitiibwa. Era buli Lwakutaano tubeeradde nga tukuŋŋaana wano kuva ku ssaawa 12 awo kitundu paka ssaawa nga 2 kitundu ne tusinza Katonda waffe ne ku Lwokubiri kye kimu kyekyo n'ennaku endala zonna awamu. Banne mutwegatteko Olwokutaano tugenda kwerera wano nate nga tusinza kwayange tukulembera okuba nti Mukama tumuwa ekitiibwa. Kati olwaleero njala kunywa ku nsonga eno gye nayise okusinza okuggulawo eggulu oba okusinza okubotola mu ggulu. Tujja kukiraba lwaki tulina okubotola, lwaki tulina okuba nti tuyitawo awo omulabe oyagala tubeere nga tukoma okutulemesa okusinza Katonda waffe. Era mu byo mu kusinza kuno nakijja mu kigambo kino okusinza mu ky'Oluzungu kinayise worship naye nga kirina buli kimu nakiwadde erinnya lyayo awali ennyukuta eya O oba eya R oba eya S kuliko ebigendera okwo bye nayise. Mubeeramu entalo oba olutalo, mubeeramu obuwulize eri Katonda, mubeeramu Mukama okumutya n'okumuwa ekitiibwa, mubeeramu okuwaayo saddaaka naye ng'ate ne mu kusinza okwo Mukama aba atuyita mu butuukirivu kubanga mu butuukirivu mutusobole okuweereza Mukama ekitiibwa oba n'okumusinza. Kanjuli ku nsonga eyo katono nnyo obutuukirivu. Buli lw'obeera ng'oli mutuukirivu oba osobola okusinza Katonda gamba nti amiina. Bw'obeera ng'olina ebikutawaanya ebibi nga tunaba ku byenenya okusinza kubeera kuzibu nnyo. Kiriŋŋanga ogenda mu woteeri n'osaba emmere naye ng'agikuleetedde addugala oba essowaani ng'eddugala. Banne emmere y'ogirya? Lwaki toyinza girya? Kubanga ekola ki? Eddugala nkyafu. Kati mu ngeri y'emu naffe okusinza Katonda okusobola okubotola mu nsi ey'omwoyo tulina okubeera nga tuli batukuvu mu ffe, emitima gyaffe nga mitukuvu eri Katonda. Mu butukuvu omwo mwe muva okusinza kuno okubotola oba okutuwa obuwanguzi mu nsi ey'omwoyo oba mu ggulu. Era nekiro ekigendera ku ekyo kwe kumanya Katonda kye twayise intimacy mu Luzungu oba ne Katonda okumutendereza ye P esembayo oba ye pa esembayo mu kigambo kino ekya worship. Kati ku lunaku olwokusatu
olwokusatu ssaawa 2 ez'ekiro twali tutandika omwezi ogw'omukaaga ogwa bayibuli gwayita Elulu. Lwaki ebintu bino bikulu bannange? Tumanye ebiseera n'ebiro bye tubeeramu. Batucengacenga ne batuwa kalenda endala tuli mwezi gwa kati batugamba mwezi gwa Augusito gw'omunaana naye ng'ogwa bayibuli mwezi gwa mukaaga. Kati lwaki tulina okumanya ebintu bino? Tumanye wa we tuli, tumanye ki ekyokukola, tumenye Mukama kikyagamba okusinziira ku byawandiikibwa. Era obudde obwo bwatuyamba okuba twayingira mu mwezi guno ogwa Elulu, omwezi ogw'enkizo ennyo nga Mukama atwagaza ebintu ebiwerako nga bingi, ebimu ku byo okubeera abantu abeetowaze eri Katonda. Era n'okuba nno obulamu bwaffe tuba twekebera Mukama nnyimiriddewa. Ebigambo bye nayogera jjuuzi byali bisaanidde weewaawo oba waliwo okwenenya. Kiki Mukama kyanoonya nti mu ekyo bwe tuba nga twekebera okubeera nga twenoonya tubeere nno embeera zaffe n'enkolagana zaffe ne Katonda zimuweesa ekitiibwa nga Mukama anoonya obutuukirivu. Mu butuukirivu omwo mwe muva okusinza okubotola oba okusinza okuleeta ebyamagero. Era bannyabo ne bassebo, guno omwezi tulimu ogwa Elulu guno mwezi gwa nkizo nnyo nti mu kusinza kwaffe Mukama ayagala kulaga amaanyi eri obulamu bwaffe. Era Katonda ngo twogerako yaba alindiridde gwe nange okuba nti twerongoosa tweyo ssaddaaka entukuvu. Twayiga Sande yaggwa omusajja ono Akayini yawayo ssaddaaka ezaali ennema ezitaalimu, era ssaddaaka ze yawaayo Mukama teyazikkiriza, yazigoba. Ssaddaaka ennema Mukama tazikkiriza. Era Mukama yali agamba abaana ba Isirayiri bamuleeta endiga oba embuzi, temumpanga ennema, temuleetanga ezo oba ezitalaba oba ezitawulira oba ezikonzibye. Naye omusajja yoono muganda wa Kayini yayitibwanga Abiri yawangayo ssaddaaka ensava, ssaddaaka ennungi, era ssaddaaka ezo Mukama yazikkirizanga. Mukama tannaba kukyuka bannange, nakaakana akyagoba embi nakkiriza ssaddaaka ennungi. Kati guno omwezi ogw'okusinza Mukama yatumwa ssaddaaka ez'okusinza ezinaabotola eggulu, ezinaabotola ensi ey'omwoyo, nti ebibadde bikutte bite. Kama nti amiina. Ebikutte bikole ki? Bite. Mukama yeebazibwe. Nekino kankiiseewo okugamba nti eggulu lya mirundi 3. Eggulu erisooka lyeggulu lyolaba kati ebire, empungu mwe zibeera oba ennyonyi mwe ziyita ogenda mu mawanga amalala. Bw'obeera mu nnyonyi bagamba kati oli okuva ku nsi olinga mu kilomita 9 kilometers 9 waggulu mu bbanga. Waba wawanvu nnyo, era singa ennyonyi eva waggulu n'egwa Mukama yekka y'ataasa obulamu bw'abantu abasinga bafa. Kati eggulu eryo lyetulaba nerisooka weraba ebire, emunyenye, biki ebyo nebigenda mu maaso. Era Bayibuli eyogera bulungi ku lino eggulu erisooka nti mu Zabbuli 19 eyogerako nti no eggulu liweebwa ekitiibwa kya Katonda, era n'ebire nebiraga omukono gwa Mukama ow'amaanyi. Eggulu eriddako lyeggulu amaanyi ga Setaani we gaasenga. Kyewuunyisa nti Mukama tuteeka mu makkati awo tuli eno wansi we tuli kaakano ebire we biri n'eggulu eryo erisooka, naye eriddako awo omulabe wasimba amakanda ge. Era awo okuyitawo olina okuba nga obotola. Yensonga lwaki oluusi tusaba essaala ne ziraalira awo. Omusajja Danyeri bwe yali asaba, Bayibuli egamba nti no Mukama yaweereza ekyokuddamu, naye amaanyi ga Setaani ne gamukwatira awo. Era banneeka mbabulire mu nsi ey'omwoyo essaala nnyingi ziri awo, omulaba aziba abazirwanyisa, aba aziremesa, aba awakanya. Era ensonga lwaki omulaba abakola nnyo nti gwe oleka okubotola. Lwaki? Bw'otabotola oba ogenda kwemulugunya ovume Katonda, Mukama tanfaako, ze Mukama yankyawa, lwaki byange tebivaayo, biki na biki n'ebigenda bwe bityo. Awo omulabe waakwagala nga weemulugunya. Naye bwe tuba nga tulina abantu abatukuvu muffe
oba ggwe nange nga otukuzza endowooza yo ne Katonda bw'obeera ng'oli mutukuvu essaala zaffe wadde nga waliwo amaanyi ga setaani awo ziyitamu buyisi gamba nti amiina oba okusinza kwaffe kuyitamu buyisi bwe kuti Mukama ffe yebaziwe era awo omulabe walwanira enkizo ennyo tuleke okusinza kwaffe oba essaala zaffe okuyitamu okgenda mu ggulu eggulu erisembayo eryokusatu lyeggulu Katonda mwene waatuula gamba nti amiina ye namulondo ya Katonda era awo bamalayika ba Mukama we babeera era ekitebe ky'obwakatonda we kibeeraawo waggulu eri nali mbabuuza lumu lwaki abamu babuuza lwaki Sitaani Mukama yamusindika ku nsi Mukama yamusindika ku nsi ayite mu ggwe omuwangule nti wadde ng'oli eno ku nsi ng'amaanyi ga Sitaani gali mu ggulu eryokubiri awo obeere ng'osobola okyayitamu nga Danyeri bwe yayitamu tubeere bawanguzi n'okukirawo Mukama yebaziwe oluusi tumanyi okukaba amaziga oba oluusi tumanyi okwa kigambo kimbuze musonyiweko okubeera nti no tetuli basanyufu muffe nga tunyiigidde Katonda nti aluddewo okuddamu essaala zaffe Mukama akwagaliza birungi era ayagala ggwe nange obeere ng'ogenda mu maaso naye olw'okuba amaanyi ga Sitaani gali awo oluusi ebintu byaffe bikomaawo naye kati Mukama atukoowola mu guno omwezi n'obulamu bwaffe bwonna bwonna okubeera abakazi n'abasajja abasinza Katonda mu mazima ne mu butukuvu tubeere nti n'okusinza kwaffe n'essaala zaffe n'okusiba kwaffe kubotola ensi ey'omwoyo okutuuka waggulu eri Katonda era ggwe nange senga Mukama ekyo aba atuyambye ne tuba tuli bantu ababuvunaanyizibwa obulamu ffe okubeera nti bubeera butukuvu gy'ali kijja kuba kyangu nnyo ebyamagero by'oyise by'olabyeko oba by'obadde nti nno ebiziire obulamu bwo kibadde nti naawo omwaganya gwayitawo Mukama kyayagala tina amaanyi ga Sitaani naffe tugawangule gamba nti amiina gamba nti amiina Mukama obeere muwanguzi obeere omukazi n'omusajja ayina obujulizi ayina ebyafaayo ebiweesa Katonda ekitiibwa Mukama kyayagala n'ebiseera ebisinga obungi embeera zaffe ziremesa Katonda tetwenenya tetufaayo tetuba babuvunaanyizibwa tetusoma Bayibuli tetusaba tetusiiba tuli bagayaavu awo omulabe ng'akwatira awo ng'atutawaanyiza awo naye twebaza Katonda guno omwezi gwakubotola omwezi gwakubotola mwezi gwakulaba Katonda ng'atuviirayo n'ekisinziira nnyo ku ggwe nange omanye ekigambo kya Katonda okirese mu mutima gwo oli mukazi musajja mutabakanyi ofaayo eri Katonda wenenya ebibi byo oli mutukuvu oba tubeerawo ne twetooloola ebitaliimu ebitatuyamba bannange tubotole guno omwezi mu kusinza Mukama ffe yebaziwe tugende mu kitabo kya Nekemeya omusajja ono Nekemeya mu ndagaano enkadde Mukama gwe yakozesa mu bintu bingi nnyo okuleeta ensi ya Isirayiri mu maaso ga Katonda Nekemeya yali musajja mwegayirizi era yali kabona era Nekemeya yali musajja wa nkizo nnyo mu maaso ga Katonda mu bwakabaka bwa Katonda era mu budde bwe era Nekemeya ono Mukama yamukozesa nnyo okukola ebintu ebyenjawulo bingi nnyo ebiweesa Mukama ekitiibwa n'abeera nga akunga ensi ya Isirayiri okudda eri Katonda mu kwegayirira ne mu kwenenya ebibi wamu ne mu kusinza tulaba nti omusajja Nekemeya mu budde bwe yali muwanguzi owooluganda naye Mukama akuyise mu budde bwo buno bwe budde obwaffe era senga olemererwa mu buno obudde Mukama bwakuwadde kiba kiyise naye Mukama atuyambe kireke kuyiika nga Nekemeya bwe yayimirira naffe tuyimirire gamba nti amiina mu budde bwo Mukama ali kubuuza wakola ki buwanguzi ki bwewatuukako owooluganda Mukama atukoola tuleke kulemererwa bannange buno bwe budde bwaffe Mukama bwatuwadde ate jjukira tukula tutudde amabega tugenda tukadiwa
Mukama atuyambe bannange. Mukama atuyambe tukole ebyo tulina okukola mu bwakabaka bwa Katonda nga kikyasoboka otukyalina n'obudde. Kansome okuva mu Nekemeya essuula ey'omwenda olunyiriri olusooka nja kufuna we nnaakoma oba abiri tezinaba kutuuka. Naye njala owulirize. Era Mukama nimwebaza kubanga ekyawandiikibwa kino nkisoma emyaka mingi naye nga nkisomanga okwenenya kwokka okulimu. Naye ate mu kitabo kino mulimu n'okusinza kubanga ebigambo mu Nekemeya byayogeranga nga bisinza Katonda, ajjukiza Mukama gy'amugye n'ebyamagero Mukama byakoze. Najjukiza Mukama gwe Mukama Katonda eyaggyeyo abantu ba Isirayiri okuva mu nsi ey'obuddu naye n'obakumira neyo mu ddungu myaka 40 n'obayisaamu. Kati bwe twogera ebigambo ebyo okwejjukanya byonna Katonda Mukama byakoze buba bujulizi kuba kusinza okubatula mu nsi ey'omwoyo. Mukama bannange atuyambe tumanyi oluusi okwerabira Mukama byatukoledde. Mukama atuyambe tubeerenga Nekemeya wadde nga yali yeenenya naye yalajjukiza Mukama ebintu ebirungi Mukama byakoze. Lunnyo olusooka lugamba bwe luti, awo ku lunaku olw'abiri-mu-ennya olw'omwezi guno abaana ba Isirayiri baali bakuŋŋaanye nga basiiba era nga bambadde ebikuntu era nga basaabye ettaka. Kati mu budde obwo mu nsi ya Isirayiri okwenenya ebibi kyali kitegeeza osalako ekirevu weesiga n'ettaka okulaga nti olimu ennyamivu nnyo oba omutima gwo munyiikaavu eri Katonda ke kali akabonero akali kalaga. Era obudde obwo nga omuntu aba asiiba okwenenya ebibi bye bino byakola bye bino bitulaba kaakano mu Bayibuli. Bayibuli egenda maaso negamba bweti nti awo ezzadde lya Isirayiri ne beeyawula ne mu mawanga bonna ne bayimirira ne batuula ne baatula ebibi byabwe n'obutali butuukirivu bwa bajjajja bwabwe. Ne bayimirira mu kifo kyabwe era ne basoma mu kitabo eky'amateeka ga Mukama Katonda waabwe ne bamala ekitundu ky'olunaku ekyokuna. That's a quarter of the day. Naye raba bagamba nti no ne beenenya ebibi bya jjajja baabwe. Era ensomesa eno oba entegeera eno okwenenya ebibi bya jjajja baffe we yaviira we wano nti tulina okutola obuvunaanyizibwa bye baakola wadde nga baafa. Omulabe Sitaani yaba akyabikozesa nga akontana naffe mu nsi ey'omwoyo. Ne buli lwe twenenya omulabe Sitaani aba talina nkizo yonna oba wakwekwasa okunenya mu maaso ga Katonda. Yensonga lwaki okwenenya mu eno sizoni kukulu nnyo eri Katonda. Mu kyo Mukama anoonya obutuukirivu. Lwaki obutuukirivu? Nti osobole okusinza ng'okusinza kwo kuyina enkizo nga kuyina amaanyi. Awali ekibi oba saddaaka embi Mukama tayitawaawo. Mukama yeebazibwe. Kati Nekemeya yeenenya ebibi byabwe ne beeyawula ku bantu abalala bonna. Era Bayibuli egambye ne basoma ebyawandiikibwa era ne beenenya ekitundu ky'olunaku ekyokuna kiramba kyonna. N'ekitundu ekyokuna ekirala ne baatula ne basinza Mukama Katonda waabwe. A quarter of the day ne babeera mu kusinza. A quarter of the day ne kubeera kwenenya bibi byabwe. Kitegeeza baakitwala nga kikulu nnyo okwenenya ebibi. Mu kusinza okubotola mubeera mu kwenenya ebibi. Era Mukama anoonya omutima ogwo ogwenenya omukakkamu gy'ali. Omutima guno omukakkamu gwe guggulawo saddaaka ez'okusinza ezibotola mu nsi ey'omwoyo. Ensonga lwaki ssaala ezimu teziddiddwamu paka olwaleero, ezimu ku zo ensonga zeezo. Tulina okwenenya ebibi bajjajja baffe n'ebyaffe n'abaana baffe. Tukole Mukama atutaase atunaaze tubeere batukuvu gy'ali. Ko Bayibuli egamba nti nno essaala y'omutuukirivu eba y'amaanyi. Mukama yeebazibwe. Essaala y'omuki? Y'omutuukirivu. Mukama bannange atuyambe. Nekemeya wuuno tumuyigirako bino ebintu byonna. Tugenda ku lunyolo olwokuna.
awo ne wayimirira mu madaala g'Abaleevi Yoshua ne Baani ne Kadumyeri ne Sebeniya ne Buni ne Surubiya ne Baani ne Kenani ne bakaabirira Mukama Katonda waabwe n'eddoboozi eddene. Ne bakaabirira Katonda beenenya bagamba Mukama tusaasire, Mukama tuviireyo. Olwokutaano awo Abaleevi Yeshua ne Kadumeri ne Baani ne Kasubuneya ne Siribaya ne Kodiya ne Sebaniya ne Pasikiya ne boogera nti muyimirire mwebaze Mukama Katonda wammwe okuva emirembe gyonna n'okutuusa emirembe gyonna, era erinnya lyo ery'ekitiibwa lyebazibwe erigulumirizibwa okusinga okwebaza kwonna n'okutendereza. Kati bamaze okwenenya batandise okusinza. Omusajja agamba Nekemiya bannange tuyimirire, Mukama tumusinze, Mukama tumuwe ekitiibwa, Mukama atuviireyo, Mukama atulwanirire, kubanga ye Katonda yekka akola entalo bwe zityo era n'aziwangula. Era Nekemiya ono bagenda mu maaso olunyiriri lw'omukaaga ne lugamba nti kati batandise n'okusinza Katonda. N'agamba gwe Mukama, gwe wekka, haleluya, wakola eggulu erya waggulu n'eggye lyayo lyonna, ensi n'ebintu byonna ebiri okwo, ennyanja ne byonna ebiri omwo, era gwe abikuuma byonna, n'eggye ery'eggulu likusinza. Ndowooza Mukama n'abugaana munda gye yali, nga Nekemiya amugamba ye gwe Katonda yatonda eggulu n'ensi, ye gwe Mukama Katonda eyakola bino byonna bye tulaba kaakano olwaleero, era gwe wekka asaanidde okusinzibwa. Bannyabo ne bassebo, bw'oba oyagala okusanyusa Katonda mugambe gwe Mukama, mugambe gwe Katonda, mugambe gwe yakola eggulu n'ensi. Ate amazima gali nti teri Katonda yatonda eggulu n'ensi okuggyako oyo mwene. Zabbuli 24 egamba nti ensi n'okujula kwayo byonna bya Mukama. Yatonda ebibira, ennyanja, amazzi, n'atonda empologoma, n'atonda embalaasi, n'atonda kapa, n'atonda byonna yabitonda. Kati Mukama buli lw'omusinza nga naye awuma, nga ayimuka, haleluya, amanyona neetaaga ono antegeera bulungi. Naye bannange si kino bulamu bwafuba bulijjo, oli bwakuwaanawaana egamba ni anti Salono emmere gyafumba ayayayayaya sikulimba amanya nti kyekyo. Bwaddamu okukwata ejjiiko onaddako oluma n'omuma n'ogukutulako. Mukama waffe yeebazibwe mu ngeri y'emu bw'etyo. Oli n'agamba naye neebaza mu Luganda Stephen, musajja wa kisa, musajja wa kisa era antegeera bulungi. Mukama tumuwaane naye nga si kumuwaana buwanyi, ge mazima. Mukama yeebazibwe. Mukama tumuwe ekitiibwa. Abamu ku ffe bwe tugamba okugamba tulina kwebaza Katonda, kimu bibiri, Mukama nkwebaza, kino nekiri Mukama mpaka akati. Tuli bangu ba kusaba, tumenye kwebaza Katonda. Naye nga ate ebiseera ebimu onaku Mukama lumuwe omwebaze bwebaza tosaba. Era bw'onoba omwebaza mu kusaba okwo n'ebiweetaaga nabyo abimanyi ajja bikola bukozi. Mukama yeebazibwe. Nekemiya n'agenda mu maaso okwebaza Katonda. Olw'omunaana n'agamba nti, olw'omusanvu n'agamba nti gwe Mukama Katonda yennyini eyalonda Ibulayimu n'omujja mu Uli ey'Abakaludaaya n'omuwa erinnya Ibulayimu, n'olaba omutima gwe nga mwesigwa mu maaso go, n'olagaana naye endagaano okuwa ensi ey'Omukanani n'Omukiri
n'omwana n'omuperezi ne mwebuusi ne mwebugulisiya okugiwa ezzadde lye, era otuukiriza ebigambo byo kubanga gwe mutuukirivu. Ne Kama yajjukiza Katonda, Mukama gwe yalonda jjajjaffe Ibulayimu n'omugyeyo ensi gye baali balimu eyabasamize, n'omutambuza n'omutuusa wano we tuli olwaleero, n'omugamba nti ndi ku ensi y'abali abatakusinza, era n'okituukiriza n'ogimuwa. Bannange, Mukama tumujjukize byatukoledde ne gyatujje obutakoowa. Teweerabira Mukama gyakujje. Gwe woolwo olwaleero oli kyamagero kya Katonda. Entalo Mukama zaakulwaniridde nnyingi, era abamu ku ffe senga teyali Katonda twandibadde bafu. Naye olw'amaanyi ga Katonda tutambula tukajja. Lwaki? Mukama atukuumye, n'atuwa engoye ze twambadde, n'atuwa emmere gye tulya, n'atuwa amayumba ge tusulamu, n'atuwa obulamu, n'atuwa abaana, n'atuwa abaami, n'atwagala, n'atuwa ensimbi ze tuyinawo wadde entono naye tuziyina. Gamba nti amiina. Ennaku zino badde ngamba Mukama tukwebaza olw'obulungi bwo n'ensimbi z'otuwadde, era Mukama tukwebaza kubanga singa tuwazitwa twandibadde nazo. Naye ne Mukama ne mugamba, naye Mukama sente z'otuwadde nazo ntono, tuwe ku sente ziwerako. Eri alinganga nze nedaba naye tulina okukwata ku sente eziwerako. Ate Mukama ye nannyinizo, ye nannyini feeza ne zaabu, si bwe kiri bannange. Ogambako n'ogamba Mukama banjala kuwa obujulizi olwaleero nti oluganda Mukama yampaddeyo biliyoni 1 eri mu nnyumba. Eri abatakkiriza, oba tokkiriza Mukama akuwa ekisa. Stephen, nga biliyoni y'essente si nzibe. Erirudawa mu nnyumba. Mukyala Kanaali, obukadde 4-5 buli mu nnyumba wali mu kakutiya. Ye Katonda oyo Mukama atuyambe tuyimusa okukkiriza kwaffe. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe bannange. Ye Katonda oyo nannyini wa buli kantu. Gwe wookoma okukkiriza ku Mukama naye wajja okukoma. Buli oyimusa okukkiriza ku Mukama naye ng'ayimuka. Ffe abalemesa Katonda, ffe abamusako ekkomo w'anaakoma. Ky'omusaba Mukama kyaleeta. Mukama yeebazibwe. Bwe tunaamusinza tumuwe ekitiibwa, teri kijja kulemerera Katonda. Buli kimu akisobola. Ne Kemeya yakiraba. Ne Kemeya n'agamba Mukama ye ggwe wajja Ibulayimu eri gye yali n'omuleeta kaakano mu nsi gye tulimu olwaleero ya Isirayiri. Guno omwezi bane gwa kubotola mu kusinza, mu maanyi gano ag'okusinza tulabe Katonda nga addamu essaala zaffe, nga tusinza Mukama batule mu nsi ey'eggulu. Amaanyi ga Setaani we gali awo, tubotole tuyitemu n'omuliro. Essaala zaffe zibeere za muliro, nga Setaani bw'aziraba adduka buddusi n'akita, ng'amanyi wano tajja kusobola kulemerako. Mukama ffe yeebazibwe. Ne Kemaya n'agenda mu maaso, ennyiri ezisembayo ez'obudde butandise okutuddukako mu nsaasire. N'agenda mu maaso n'agamba olw'ekkumi olw'omwenda n'agamba nti era walaba okubonaabona kw'abajjajja baffe mu Misiri, n'owulira okukaaba kwabwe ku ttale ly'ennyanja emyufu, n'olaga obubonero olunyolo 10 n'ebyamagero ku Falaawo n'abaddu be bonna n'abantu bonna ab'omu nsi ye, kubanga wamanyanga baakola byamalala. Ne Kemeya yajjukiza Mukama. Abaana ba Isirayiri baali mu buddu emyaka 4, naye wawuliriza amaloboozi gaabwe ag'okukaaba. Baneetu Mukama tumujjukize. Mukama tumujjukize, tumuseemu kali. Musajja wange unansinza nnyo okuyimuka. Haleluya.
Mukama tumuteekemu ako nti weetuli tumusinza tumuwe ekitiibwa mu ekyo Mukama naffe atuviireyo. Mukama naffe atulwanirire. Oyo yateeka ekkubo mu nnyanja emmyufu mu mazzi makkati. Abaana ba Isirayiri ne bayita mu nnyanja makkati nga wakalu. Mukama naffe kyaba tukolera ebyo nga tumusinza nga tumuwa ekitiibwa kubanga ye Mukama era ye Katonda ataggwaawo, Katonda mwene yakola eggulu n'ensi. Bayibuli neegamba bw'eti mu Luka 2:1 neegamba nti era wayawula mu nnyanja mu maaso gaabwe n'okuyita ne bayita wakati mu nnyanja ku lukalu. N'abo abagoberera n'abakasuka mu buziba ng'ennyanja ne likasukibwa mu mazzi ago amangi. Era nate n'obaluŋŋamya ng'oyima mu mpagi njakoma wano mu mpagi ey'ekire emisana era n'oyima wano ku mpagi omuliro okubamulisizanga ku lukalu lw'ababa bayitamu. Mukama waffe yeebazibwe. Nekemeya asinza Katonda, ajjukiza Mukama. Ebyaddako awo gwe nange ojja bigoberera mu ssula eddako. Naye nga Nekemeya essala ye n'okusinza kwe kwabotola mu nsi ey'omwoyo. Era Mukama n'atalaza ensi ya Isirayiri. Era olwaleero ensi ya Isirayiri y'amaanyi nnyo newankubadde ng'entalo nnyingi newankubadde nga kasi katono nnyo baakafunzafunza k'amaanyi okusinza ku bigambo bya Nekemeya n'abannabbi abalala bayogera ku nsi eyo. Gwe nange Mukama atufula abakazi n'abasajja ab'amaanyi. Munzikirize mpumbewumbe mu nsonga 3 oba mu nnyingo 4 oba amasomo 4 nga twagala okuba nti tumaliriza ensonga eno. Ekisooka, olutalo okuyita mu kusinza tusobola oziwangula. Bw'oba osinza luba lutalo. Okusinza okulungi kubotola era olutalo ne tuluwangula. Kuba lwaki? Kubanga okusinza kyakulwanyisa nnamige mu nsi ey'omwoyo ekituwa okubotola. Omusinza omulungi yenna abotola nadda mu nsi ey'obuwanguzi oba mu budde oba obuwanguzi. Nekemeya yagamba mu Nnyolo 6 nti gwe wekka Mukama gwe wakola eggulu n'ensi, gwe wekka n'eggye lyonna byonna byonna bibyo. Mukama nayimuka. Era mu Bayibuli Ebikola by'Abatume 16 tulaba nti omusajja ono Pawulo ne Siraasi baali mu makomera, naye mu makomera omwo bwe baasinza enjegere zaayiika, enjegere zaakutuka. Owooluganda, beera omusinza nti mu kusinza kwo enjegere zonna Sitaani zaakusibyeko ez'obutagaggawala, ez'obutakulaakulana, ez'obutafumbira oba obutawasa, ez'obutagenda mu maaso zikutuke mu linnya lya Yesu. Zikutuke mu nsi ey'omwoyo n'emyomubiri. Bwe tunaasinza Katonda enjegere Mukama ajja zikutula atulina obuwanguzi. Ekyokubiri, obuwulize mu kusinza. Beera muwulize eri Katonda. Lwaki? Kubanga obuwulize businga ssaddaaka maaso ga Katonda. Katonda muwulirize era omugondere. Ki Mukama kyakugamba okukola mu budde buno? Abamu ku ffe Mukama tugamba kwenenya bibi byaffe, abala Mukama agamba kuwaayo, abala Mukama agamba kutereeza nsonga ezaasoba mu makkati wo ne maama ne taata wo. Byonna byonna ebyo gondera Katonda yajja kukola ogugwe. Mukama waffe yeebazibwe. Bayibuli egamba mu Yokaana 14:15 nti abo abanjagala bagondera amateeka gange. Owooluganda, oli mujeemu oba oli muwulize? Ensingo y'onkakanyavu oba ŋŋonvu? Mukama atukoowoola tubeere abakazi n'abasajja abagonvu. N'ensonga ey'okuna nti okutya Katonda n'okwenenyanga ebibi byaffe kikulu nnyo mu kubotola mu nsi ey'omwoyo mu kusinza. Mukama tulabye yalaba omutima gwa Ibulayimu. Ti Ibulayimu yali musajja yalina omutima omukkakkamu eri Katonda era omutima ogwenenya ebibi bye. Era Mukama nakusa Ibulayimu nnyo muye mwe mwava ensi ya Isirayiri. Ki ekinaakuvaamu gwe owooluganda?
Mukama bannange atuyambe nti muffe muveemu amawanga gamba nti amiina. Muffe muveemu obuwanguzi gamba nti amiina. Muffe muveemu essanyu si bikolimo. Abamu kuffe tubonabona ebikolimo bya bajjajjaffe abaalinga abakola ebintu ebyenjawulo ennyo ebibi. Naye muffe muveemu ssanyu na buwanguzi. Mukama yeebazibwe. Nekkemiya twagisomye 9:2 n'agamba nti bo basalawo okudda eri Katonda ng'Abayisirayiri. Naffe Mukama kyatuyitira okukola mu budde buno bwe tulimu olwaleero. N'ensonga ey'okuna era yegenda okusembayo nti ekiweebwayo kyo ne ssaddaaka tukiwe eri Katonda mu kwewaayo okusinga obungi ennyo. Sacrifice and surrender bigenda byombi ebyo. Okuwaayo ssaddaaka wamu naawe mwennyini okwewaayo. Ojja okuleeta ssaddaaka ey'okusinza toyinza gamba nja kusinza businza gwe ng'omuntu nga teweewaddeeyo. Olina okwewaayo eri Katonda mu maaso ge. Kati okusinza okwo bannange kwe kubotola ensi ey'omwoyo. Era nze ndowooza nti Mukama guno omwezi ayagala gwe nange tubotole tubeere bawanguzi, tukwate ku bintu ebikwatibwako ebinamuweesa ekitiibwa, era mu byo Mukama asobole okugulumisibwa. Njagala n'okugera ku nsonga eno osanga we naakoma nti tuyina okuyiga okwogera eri eggulu oba okwogera eri ensi oba ebitonde. Lwaki? Kubanga Mukama yatuwa obuyinza okukikola bwe kito mu Baluumi 8:19 nga bwegamba nti nno ensi erindidde abaana ba Katonda okubaako kye boogera. Mukama ffe yeebazibwe. Kati Mukama atukoola gwe nange tugambe ensi kiki twagala Mukama atukolere. Mu Bayibuli Yoshua essula ey'ekumi, Yoshua yalagira enjuba okuyimirira. Mukategedde ako? Yagamba kola ki? Enjuba yayimirira. Yoshua yali muntu nga gwe. Yalina omusaayi. Yalina amaaso ana oba gaali abiri? Gaali aga abiri. Naye musajja ono Yoshua yalagira enjuba nemugondera. Oyinza okugamba nti musumba weekwasa. Kale ate Musa yakola atya? Ennyanja emyufu yagigamba atya? Yeyawulemu. Ennyanja emyufu nekola etya? N'eriya bw'atyo n'akiddamu mugga Yorodaani. Gamba gwe mugga. Negukola kutya omugga? Abooluganda, amaanyi ago gali mugga. Naye obuzibu tetugakozesa. Twayingidde mu mwezi omupya ogwabbali gwe mbagambe gwa Elul. Abasezi, abalaguzi, abasiraamu n'abalala bonna balagira enjuba ebaleetera ebyobugagga oba babeere bulungi era ne baba. Gye muli eyo? Kati ffe tuli balaguzi, tuli baana ba Katonda. Kati tukozese amaanyi Mukama ge yatuwa naffe tulangire Mukama. Njuba tonwanyisa, taka tonwanyisa, munyonyo tonwanyisa, naye kolagana wamu nange oba ebyange nabyo byanguyeeko, tebina kulwayo. Tuyige okwogera ne the heavens n'eggulu, kubanga mukyo Mukama atuwa amaanyi ag'obuwanguzi ag'enjawulo. Yiga okwogera n'embeerayo, gamba mbeera gwe
nze amanya gange nze Gladys vaawaawo mu linnya lya Yesu. Bwe tubeera nga emitima gyaffe mitukuvu eri Katonda ejja kuwulira. Wana gyo gimanyi ono yaani mujjukira abasajja bana abaali bagegenya Pawulo bagobana gy'emizimu. Bagoba mu linnya lya Yesu Pawulo gw'abuulira emizimu ne gibuuza naye Pawulo tumumanyi, n'oli Silas gwagamba naye tumumanyi, naye kakati mwe baani? Gimanyi egyo emizimu bimanyi, naye bwe twenyweza mu Mukama muffe, bw'oyimusa eddoboozi tegibuuza ani ayogera, gimanya ono nno Pamela mulokole asabira ku GF abeera ku kyoto kaŋŋonde bino ebituyinza okuvamu ate ebirala. Mukama yeebazibwe. Yiga okwogera eri embeera zo. N'obeera ona gy'ogenda n'enkuba neevaayo n'eyiika nga tunaba kutuuka gamba nkuba amanya gange nze Ssebuguzi Godson kakati gumiikiriza male okutuuka gye ŋŋenda nga maze okutula obulungi olyoka oyiike n'ensi kaakano. Nze bannange mbikola nnyo ebintu ebityo. Manyi okuva mu kifo ne ŋŋamba Mukama gye ŋŋenda nsange nga sijja kunoonya paaki wenateeka motoka yange, njala kusanga emmotoka efuluma evaawo eyange n'okuba nga sayala kunoonya paakingi. Bwe gutyo bwe gubeera. Bwe ŋŋamba Mukama saagala kusanga jjaamu ku luguudo luno, nnina ebyokukola bingi, njala kuyitawo buyisi. Bwe gutyo bwe gubeera. Yiga okwogera eri embeera zo, eri abaana bo, eri abazzukulu, byonti byoyitamu. Mukama waffe yeebazibwe. Twimuke bannaye, twimuke mu magulu gaffe. Twimuke kwaya mujje mali twala kumaliriza bannaye. So kwaya aba ushers. Ddamu essaalino gamba nti ayi Mukama njagala okwebaza olw'amaanyi go. Muddemu abooluganda. Ayi Mukama njagala okwebaza olw'amaanyi go n'ekitiibwa kye kingi. Mukama nkwebaza olw'okunjagala nze wadde nga nali sisaanidde. Era Mukama nkwebaza olw'ekigambo kyo eky'olwaleero. Nga Nekemeya bwe yeenenya ate n'asinza, nange bwe nkoze olwaleero. Era Mukama nsaba nti guno omwezi omujja mbeere wa mukisa, era nangiri eri eggulu liggulewo awabadde ebikolimo n'okulemererwa, nangirira emikisa. Era Mukama nangirira okufuna okuganja oli obulamu bwange, mbeere nga okuganja kubeera ku nze essaawa yonna. Era Mukama nangirira okubotola ebibadde biremye, ebibadde binneezinzeeko, nga nange ntendewereddwa. Mukama nyamba mbotole. Era Mukama nsaba emikisa egy'okuzibwa obujja mu nsi ey'omwoyo, mbeere nga nkusanyusa, nga bwe nnyimusa eddoboozi okukusinza owuliriza, era ne ssaddaaka yange ng'ogitoola era ng'ekuwa omukisa. Era Mukama nangirira emikisa gy'okuvaako ebibala n'obugagga n'okugaziwa n'okugenda mu maaso, mbeere ekyo ky'oyagala mbeere. Era Mukama nkusaba nti omwezi guno nkusisinkanenga buli lunaku, buli lunaakuŋŋaananga oba we naakukoowooleranga erinnya lyo, nkusisinkanenga. Kitaffe tukwebaza nti ekigambo kyo kiramu. Bayibuli egamba nti buli kimu kiriggwaawo era kirisaasaana, naye ekigambo kya Mukama tekiriggwaawo. Mukama nsabira abaddu bo okuva mu kigambo kituwidde olunaku olwaleero, obabeere ba mukisa, babeere abatuukirivu, bakwagale ayi Mukama,
tubeere Mukama ekkanisa ekusinza mu mazima ne mu butuukirivu. Mukama tusaba nti ekkanisa nekibeere ekyoto nga buli lwe tukuŋŋaana oba olinidde evvumbe eriva wano Mukama n'akawoowo ak'okusinza kwaffe. Nnyira Kitaffe n'eri Omwana n'eri Mwoyo Mutukuvu. Amiina.